Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwali omulungi agenda maaso n'okubanga otulaba kw'oteekaawo okutugoberera mu bitundu by'eggwanga lyattu Uganda ebyenjawulo yonna gy'owangalira njagala okubuuzaako kw'oteeka okulamusaako nze Deniye akutuusaako ensonga zisemasonga ate ziva mu nsonda ez'enjawulo. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine Kyagulanyi Ngobi avuddeyo n'agenda maaso n'okuyisa eggaali mu General Museveni Muhoozi Kainerugaba kw'oteeka ne security yonna eya wano agambye nti buli kimu mu system ya General Museveni kyafadda era Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Pauna chimu kigenda maaso nakubeera nga kikola. Ono nno biddiridde interview gyabaddeko okubeera nga bamubuuza nti wakikola otya okubanga obitinga security ye Uganda nodduka paka mu ggwanga eri Amerika n'agamba muveera mmwe mu bintu ebyo n'abali mu security bennyini nabo tebaagala Museveni. N'engamba agamba abasirikale basula bubi balya bubi bw'otunuulira abapoliisi basula bubi balya bubi abaana bwabwe basoma bubi era ate era bw'otunuulira n'ab'amagye bonna kyekimu. So mu kuba nti tuli mu mbeera nga system zadobonkana dda buli omu ayagala okulaba ku nkyukakyuka era Bobi Wine asuubiza nti kyaliko mu Amerika kitokota kifumba mutuku ekijje Uganda si muntu. Bigambo ki ebyo byayogedde ebikankanya era ebyo ebigeze maaso n'okubanga byetoolola ku mutimbagano bye bino nno byengeze maaso n'okubanga ndeeta tusobola okubanga obimanya omubaka Lutamaguzi Semakulu aliko ku ebigambo byayogedde tugenda beera nga ate nabyo tubiyitamu tubitemeteme mpola kakati nno kyenkusaba gwa tulabanga gwe mulundi gw'ogusosola video zaffe njagala okusaba otwegatte ko mu butongole ng'okola ki ng'osubscribinga kona mukade kazire personalize wakateke mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo weewaawo. Bobo maliriza ekyo ojjaba onkoledde ddala obulungi obutenkanika oba ng'okoze ekyo nno ekisinga okuba eky'omuwendo omungi ennyo nnyini ddala weewaawo. Nzikiriza ate tutandikire wano wabula video soko gyempereka like kuba bw'ogiwa like ebejja kudduka emisinde mingi etuke ku research kino mwasobola okuba nga agifuna ate wansi mu comment section muteereddewo link gitappinga mogende ku mukutu gwaffe ogwa Deni exclusive osubscribinge kubanga Deni exclusive yaffe enkadde baagituwala so tusigazza Deni exclusive empya twatonzewo bambi genda yo subscribing at least we make 1k subscribers this month tusobola okubanga ate tutambuza ensonga abuterevu nnyo nnyini ddala nga bwe zigira maaso n'okubanga zitambula. Njagala kutandika ne video eno ate tusobola okubanga mwana tu obimanya era ng'obiraba nga bwe bigenda maaso n'okubeera nga ate bitambula mu ggwanga lyattu Uganda ate kwoteeka ensi yonna okutwaliza awamu. Ebigambo bino njagala tugire maaso n'okubanga tutandikira wano naye wabula kansookeeko video yino ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo Ngobi wuliriza. Museveni yennyini mubbi mutabani we yennyini mubbi nabo ababeetoolodde okay naye bakwata Anita Amongo. Lwaki? Kuba Anita Amongo batya bambi yali anyaguludde sente nyingi nga tafunye influence nyingi mu parliament ate baali bagezaako okupushinga ekirowoozo ekyokulondera president mu parliament. Kati Anita Amongo ng'afunye influence nyingi nnyo nga baga Anita Amongo afunye influence mu parliament ate eno kati bwe tugenda mu bantu tetukyalinayo kalulu bwe tuba tubiziza mu parliament Anita Amongo aba ne influence era aba n'amaanyi agasalawo oba nfuuka oba sifuuka. Then Anita Amongo naye nga bamaze omunyumunguza abamaze omukozesa buli kimu ne bakwata ne basuula eri talina gy'asobola kuwaŋŋangukira alina natti ezimusibiddwako okwetoola ensi yonna ne bakola bwe batyo nga bwe bagenda okukola abalala bonna bwe batyo babadde. Anita Amongo yabbanga ne Tayibwa Deputy Speaker. Anita Amongo yabbanga ne Thomas Tayibwa kuba Anita Amongo deputy we yali Thomas Tayibwa. Anita Amongo bamusula Anita Amongo bamukwata Tayibwa tebamukwata. Ekyo kikujjukiza nti Anita Amongo si omu ku bo era ekyo njagala obubaka buno bugende eri bonna abalowooza nti gwe omu ku bo si toli omu ku bo kyali bwange.
bwe banamala okukozesa bajja kusuula bwe banaaba tebakusse. Bino nabigamba nga kyali wange Sobbi baamutta. Okay? Nayina kyali wange Kirumira nga looza asobola obbaapiizinga Kirumira baamutta. Nayina kyali wange Zebula Mando, Zebula Ssenyange, Kawempaawo, Zebula baamutta, Kaweesi baamutta, n'abalala bangi nnyo baabatta. Bwe mumanyi ne bwe mutamanyi, be bayambye ne batabatta, babaavuwaza ne babafuula balunkupe. So you cannot be one of them. Tetulina okukola kwe kujjako bano ababbi kafamira akakanyigiriza ensi kaveeko Uganda efuna obuweerero buli omu ajja okufuna eddembe lyabwe. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Mitembo Ngobi Swaibu agenze bimaso n'okubanga ategeeza nti abo bonna be mulaba bali yake Museveni, Muhoozi bonna n'akagurupu konna akabalya mu ngalo, era n'ategeeza ebigambo bino wammanga n'agamba nti mmwe temwandisiza nnyina kubeera awo ne mwebuuza bibuuzo bingi, ye nga mwebuuza byaki, kuba muzze mubalaba ebikolwa byabwe, muzze byonna mubiraba. So bannayuganda kadde kammwe kakugolokoka kuba byonna Bobi Wine yabyogera dda. Sikasooke nkuweko wano olutamaguzi katini inza mu government sikiriza banansi kufuluma mgenda mu ekizayiro mbabuuje kiki ekitutabudde fenamwe ekyo kye tutasobola kutuula mu kooti ne zikimala naye olwaleero kimanyi nti tewakyali omuntu alina trust mu kooti okujjako gwe babyeko enkoko ye anti kakati they are not secure. Amayumba ago gonna golaba galinga amahoteli kati abakozi bagenda okugasulangamu kubanga no one is secure. Banyini sibatemye batandise okutema batandise okutema. Lutavaguzi bamusazeeko akyayogera agamba nti singa tubadde ne system ekola ennamu nti ensonga ezandibadde zifulumya bannansi okubanga zibatwala ebweru kubanga zibaddusa mu ggwanga zandibadde nnafu nnyo era wanditudde n'ogamba nti leka ensonga zino tugende mu maaso n'okubanga tuzirongoosa. Ensonga zino katuzoogereko ng'obudde bukyali, leka kooti ewozese era enfuga ey'amateeka ebeewo. Naye olw'okuba nti bannansi baluzinga trust mu kooti za wano, kyeyova olaba badduka ne bafuluma okubanga badduka ekibabu okugenda mu maaso n'okubanga banoonya obubudamu. Lwaki? Lwakubanga Ugandans lost hope in these civilian courts or from the courts of law. They no longer functional like how it should be. Tezikyakola nga bwe zandibadde zikola. Kati nawulidde wano His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Swaibu Bobi Wine. Wuliriza ebigambo bino, wulira wano. Keizo omanyi bulungi. Nzijeko galubindi netegereza. Nkumanyi. Naye wuliriza. Njagala I will credit you that you successfully wavaayo ng'oli mulamu ne family nevaayo. But ebibuuzo bingi nnyo nga womanyi Abannayuganda, and my job is to question what happened and where. How did you manage? Wasobola otya okubeatinga security system, the security organs eze Uganda nga mulimu n'abatali mu uniform ng'oli presidential candidate nti n'abamu kube wali weesimbyewo ne bagamba nti okuvaako e Uganda kwali plotted, if not kwali coordinated within the state. That was said by somebody naye yesimbawo. I don't know if you are comfortable by mention names. I don't want to give people undue relevance. Let's go. But I'll tell you this. System bwebe evunze ogiraba nti kati government ya Museveni emaze mbuyinza emyaka 40 naye institution zonna tewali ekola mulimu gwayo mutuufu, bakola mulimu gwa kuumira Museveni mbuyinza. Amagye tegakola mulimu gwago gakuuma ggwanga na nsalo, no, gakola mulimu gwa kutulugunya abo abavuganya Museveni. Poliisi tekola mulimu gwayo gwa kuuma abantu, law and order, nabyabwe gwa kuuma amateeka na butebenkevu, gazanya byabufuzi. So tebikola byonna, nothing functions
e Uganda. Intelligence teri intelligent. Come again? Intelligence teri intelligent eya Uganda. Yensonga lwaki twasobola babitinga. So mwembala bano bapostaringa tugenda kola kino tugenda kola kino. Naye emisango egizibwa jonna wali olabye bantu bameka bebakwata bebatuusa bebakola ki bebasa mu mbuga z'amateeka kuba nothing functions mu ngeri y'emu bwe twasobola babitinga kubanga tebali smart nga bwe balowooza bateekamu ssente nyingi nnyo naye ate tubasinga obwongo kyekisooka. Ekyokubiri njagala omanye nti mu system envundu ng'eya Museveni okujjako famire ye n'ab'ekinywi kye n'abo aba clan ye be bali royo eri Museveni. Abalala bonna banyigirizibwa, abapoliisi babonaabona basula bubi bali abubi, abamagye babonaabona basula bubi bali abubi. Oyo Muhoozi singa omanyi olugero lw'abamagye engeri gy'abayisaamu, so nobody is loyal to them. Ekyo kitegeeza ki? Museveni yes Uganda agifugako ekitundu naye era olwo olubajjo lwaffe lwelufunctioninga. Yensonga lwaki twasobola okubeera mu ggwanga emyezi emeka ebiri nga tebatufunye ate netumala netufuluma n'ofulumira wa keizo omanyi bulungi nzijeko galubindi netegereza nkumanyi naye wuliriza n'ofulumira wa because we are in Dr. Besigye bamukwatira Kenya. Uganda tuli landlocked. Wakozesa if it was an airport it didn't have to be Uganda. Just bwemanya case. That's a very good question. Because some say that is being coward. Abagezi abamu abawandika ne bagamba nti he who fights and runs away lives to fight another day. Nkakasa bannange bonna benkulembera banjagala nga ndi mulamu. Sure. Abantu bonna batuwagira nga tuli balamu. Mu lutalo lwonna there comes a time ng'oli face n'omulabe nga there are two choices, fight or flight. You chose to fly. Omuntu yenna ategeera when you face somebody with a sword you don't counter them with poetry. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atemyetemye ensonga n'ebibuuzo bye mubadde mulina mwenna bannayuganda era ng'ekimu ku ebyo ebibuuzo bibadde musinga okubeera nga mwebuuza Bobi Wine yakola atya okubeera nga ayitawo, yasomoka atya okufuluma eggwanga lino, yakozesa ki, bw'aba yayita ku mazzi galiwa, Kizza Besigye baamugja Kenya. Bano Martha Karua balooya ba Besigye babaganye okudda e Uganda ye Bobi Wine yayitawa. Era question zino zibadde zirayizingibwa abantu abalinga munyagwa. Ng'era byonna bye boogera balaga nti Kyagulanyi ali mu kimu, alinnya mu kimu ne gavumenti eno. Kyovula munyagwa bwe batadde abaana bamachete yavuddeyo n'agamba nti tosobola kubanga obadde n'ezo enviiri ng'oli mu kkomera, ekyo kiraga bulazi nti kye bakola era bali beebamu babakolera bantu baabwe. So wabaddewo negotiations. Beebamu era be batambuza allegations ezigamba nti Bobi Wine is in negotiation with the state to secure his return. Then you ask yourself, how can someone negotiate his return, yet you're saying that that very person is working for the state? Then why should he go into a negotiation, yet he's their servant or he worked for them? A person who works for you, does he really need to first negotiate for him to get back? Unless if you're full or else simanyi na kumanya. Aha. Kale tuli ku BTN Media Beyond Other News bwekutu sema ko tukwoli kankuwe video yino twasoka kulwanyisa ideas Museveni nga representinze nga ategeere nnyo era nga agamba abantu NRM ideology zenyina vision nanyonyola kino nga okay Museveni bino byolimbidde abantu ebbanga lyonna ne mulumbagana nga bongo ku bongo
n'atuuka ekiseera nga takyalina kyagamba abantu era ne tumuwangula kakati n'asindika mutabani we ye nga ye mutabani we ye ebibye si byakulowooza ye ebibye byakutemula nali sobola ate kuba musiru kugamba nti kati kanwanagane n'abantu abaze n'emmundu n'ebyambe n'ebisi byonna byonna mba nesaddaase era ne maaso ga Katonda ndowooza mba siri mutuufu anti wali tumanyi tugenda funa Mandela ya naye Mandela Mandela tebamutemula. Mandela yafa alina emyaka 9. I want to understand okusinziira ku Bobi Wine ne case Bobi Wine yagamba nti entale ezimu tuzirwana na bwongo waliwo otuuka n'oba ne options 2 akonka kudiddemu just tukategeere either you fight or you flight naye jjukira titosobola lumba mulabewo akutte ebisi wabula olina okukozesa obwongo. Bobi Wine n'agamba nti Museveni abadde abafuze ebbanga lyonna nga balimbira ku kintu kimu kya ideology y'endowooza kati n'abakyusa endowooza yammwe naawe atanaweza na myaka 3 nsobola okwogera no discussing ensonga nga ya politics ne duli abasajja abayogeranga ku politics babanga ba myaka 6-8 then ekyo nno kibe akabonera akakulaga era akakutegeeza nti waliwo ekikyuse oba waliwoko enkyukakyuka ne mu ndowooza y'abantu. Wuliriza nga nasigala Uganda either singa ndi mufu oba singa bambuzaawo nga ndi eyo mu basement y'amafene nga bantulugunya oba nga ndi mukomera ndi mukuwona lwe basooka okumpamba ojjukira bantulugunya ne bankolako buli kyabulabe 2018 you know then ne bansindika mukomera nga bwe bakoze ba Edi Mutweba Muwanga Kivumbi n'abalala naye nga bwe nagambyeko nti he who fights and runs away lives to fight another day. Kakati twakyusa bukyusa front line tuli ku lugendo tugenda kundaba wana America okugenda kundaba wangi nnyo nga netole ensi yonna naye nga final destination eri Kampala yo Uganda. Bobi Wine agamba nti just bulutalo wabawo olwokyusaamu kati wano bakyusa bukyusa lugendo naye kiba kyaliko kikyali kimu kyakubeera nga bamaliriza Kampala. Lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo oyinza omuwulira ng'ayogera bw'atyo era gwe ng'ali awo alaba ne weebuuza naye omusajja buno obuvumu obw'ekika ekya waggulu abujjawa. Anyway kansooke nkwe video eno uliriza bibino wano wenjagala owulirize. What is your status today? Ndi wano naye siri wano mu America nga anoonya obubudamu wano mu America nedda nadduka mu nsi yange nensibira mu America naye ntambula sa America wokka ojja kumala ondabe Bungereza ondabe Buwalabu ondabe mu nsi za Africa zensobola okugendamu zisirinamu bulabe ng'ekigendererwa kyange kukunga bannayuganda bonna gye bali twekolemu omulimu tulabe nga tutaasa ensi yaffe tugize bupya. Si nze nno nzekka n'abalala bangi nnyo abamu be bansooka okuwaŋŋanguka abalala baakawaŋŋanguka nabadde awo nendaba muganda waffe Ssemujjuŋŋanda nga naye yawaŋŋanguse yadduse mu nsi yaffe n'abalala bangi. Kino tetukikola lwakwagala ne tukikola okugenda ku safer front. Nti kakati wano singa tusigadde Uganda twandibadde tetulina mugaso kuba singa nasigala Uganda either singa ndi mufu oba singa bambuzaawo nga ndi eyo mu basement y'amafene nga bantulugunya oba nga ndi mukomera ndi mukuwona lwe basooka okumpamba ojjukira bantulugunya ne bankolako buli kyabulabe. Bw'owuliriza ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine weewaawo oyinza okumanya ki ekituufu omusajja kyagenda maaso n'okuba nga ate ayogerako. Kasooke nkuwe eno video
yagamba nti buli kimu kyali kituukiridde era mbalina kubuuza kubanga obuuzizza nsonyiwa mmaleyo obuuzizza nti ki kye mutaakola imperfection amazima amatuufu steps zaali mu ndaba yange zirina kuba 3. yes first is awakening or sensitization okubamanyisa ekyo twakituukiriza. Second is mobilization kize mu Luganda okubakunga. Kakati 3 ate nga esinga obukulu is organization okubateekateeka. Nkakasa titwabulamu ku organization era yina okubeera phase eddako. Organization kwe kweteekateeka naye okweteekateeka okwo kugenderamu n'okwegatta ate ku mutendera gw'obukulembeze. Twafuna obuzibu nti bannaffe bangi bafokasinga nnyo ku bifo okusinga kukyusa eggwanga. Nze njagala kafo kano nange njagala kafo kano nange njagala kafo kano ne bwe nabatuuza abamu ne mbagamba bannange kambabuulire nze ndi mukweŋŋanga Museveni naye yakontrolinga amagye akalulu ateekateeka okabba naye bwe tuorganizinga bannansi fena fena ne tuyirindigula eteddene buno obusigadde bujja kuba buswanso. Kyanaku tebampuliriza oba tetwawuliziganya yensonga lwaki obuli abo byaggwanga bwe byaggwa naye kikulu nnyo okuyigira mu bitatuukiridde ku feeza eddako ne tukola ki ne tubitereeza. Maliriza ensonga eyo nga nkutegeeza nti okuwangula nakyemalira bwe giba misinde tegiba gya kafubutuko. Egyakafubutuko bagiyita sprint. No, teba sprint. Jiba misinde gya marathon. Misinde gya mubona byalo. Ne muyiringuka babali bakirira ne bambuka kabamba batuuse bukandula ne muweta kabula soke ne mweyonge bwe mutyo. Okwasa munna kati. Nakyemalira kumugoba kumukoya kumwabya mutima. Ekyomukisa omulungi buli kimu kiri kusaidi yaffe. Emyaka giri kusaidi yaffe. Abantu bali kusaidi yaffe. Amateeka gali kusaidi yaffe. Katonda ali kusaidi yaffe. Kati ffeffe kaffe tulina okubeera kusaidi yaffe. Ne tugamba tetugenda kupowa. Otuba tumalako. Let's dive into oyo ye His Excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Bobi Wine bana yesigenda kubanga njogera kusinzala kwogerako yadde ekigambo eki kuba byonna biri mu lulimi Luganda ate kyemmanyi mwekitegedde bulungi. Anyway muzikirize mbatere wano tusiikale nga Gulude nakkiriza. Bye bye. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.